nze benkuka emyaka ebiri kabaka n'asitukanga simaire mulien mujjeyozi video mujazira naye kasitatwa oli omulenzi yayingira mu politics bwati ne bayingira mu bya Buganda ekintu nekikola ki nekyonooneka waliwo endogo ejenalabye eya positives negamba n'abaana ba NUP mwebale waliwo abadde balowooza mutugenda bakuwa obucupa bafuna amawulire naseseka tempe alien skin negaliyo mugenda kutawa n'omuntu tukkirize tugaane tini wankubadde Bobi Wine talinya ku stage kuyimba tojja mulaba mu nkuuko ba mu kivulu kyonna nti ayimbe naye ebintu byonna ebigenda mu maaso entalo eziri mu bayimbi effujjo abayimbire bakola okusobola okubeera nti nno abalaga nti bamaanyi byonna bitambulira ku Bobi Wine byonna bitambulira ku masannyalaze ga Bobi Wine nti Bobi Wine erinnya lye nga basazeewo okubeera nga balyesonyiwa kiba kitegeeza muganda wange nti tiwagenda kubeerawo recognition oba kukola mawulire byonna byonna ebyabaddewo mu nkuuka naye walala wonna ewakoleddwa effujjo byalaze nti Bobi Wine akyali w'amaanyi era abayimbi bwebabanga ddala kituufu baagala okwejjako be bayita ba big 3 kiyinza okubatwalira obudde ekyewuunyisa nti ne Bebe Cool munnange bw'atyo musajja bwattu simanyi lwaki teyeesonyiwa stage amasannyalaze ate naye munnange aganona ku alien skin bwe bati munnange batambuze ekintu era ebintu bingi nnyo ebyabaddewo omuli n'effujjo eryakoleddwa ku Palaso n'ebirala byonna nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba n'abantu babiraba batya bino nno birimu eddogo King Saha ye already yeetisse enkuuka nti ye muyimbi eyasinze okubeera nga asanyukirwa era still nga bwe nkugambye nti Bobi Wine yakyavuga ekintu kyonna nti abantu balina kubeera nga boogera ku Bobi Wine nga bw'olabye Bebe Cool awo yeekwasa agamba nti okuva Bobi Wine we yayingira ekintu takyafuna tebakyamusanyukira mu nkuuka ne bw'ayimba abantu tebakyasanyuka Bobi Wine yayingira politics bwe baali bavuganye era yagamba nti kati bw'ogenda kukolayo kyeyo jangu eno tukuba endongo Bebe Cool bw'atyo nga bw'agamba katutandike ndowooza ne pulaani yonna okusinziira ku butambi bwe ngenda okubeera nga nkulaga okulagira ddala nti Bobi Wine yakyatambuza ekintu era buli muntu yenna bw'afuna akakisa konna ddala kampu kati eriwo eya Fangon yegasse wamu ne Bebe Cool Baharuna Mubiru bonna mwebali bonna amasannyalaze balina ganona ku Bobi Wine tebazze beetegese teruno lutalo balujja mu kuyimba ne lutekamu ebyobufuzi naye nga Bobi Wine yakyavuga ekintu muganda wange nze benkuka emyaka ebiri kabaka n'asitukanga simaire mulien mujjeyozi video mujazira naye kasitatwa oli omulenzi yayingira mu politics bwati ne bayingira mu bya Buganda ekintu nekikola ki nekyonooneka the speech that Katiude was making, he seemed a bit agitated when people were interrupting his speech. So you'd feel the position of Uganda, who are the host of the Nkuka, is not really political. No, Now the people Douglas, make no mistake. Don't forget Bobi Wine and these culprits, they attacked Buganda. Bavuma kabaka, so they Bobi yakiteka mu baana abo nti n'obwakabaka namwe tetubatya kobe katikiro tujja kugana. Osegedde, so kyovulaba naye kati sometimes abeera agitated. But the day is a number. It's just a matter of time. waliwo endogo ejenalabye eya positives negamba n'abaana ba NUP mwebale waliwo abadde balowooza mutugenda bakuwa obucupa bafuna amawulire naseseka tempe tino munnange olaba kati oli akankunyonyoleko ekyama kimu North Korea ekyakigendo gikubya America ogisangula ku mapu y'ensi kugifuula nga bagizoleya olunaku omumeyika lweveo n'agamba ba superpower bavule bagamba akati Kim oli superpower vita wezakoma gwe munosigala ng'ozolya tugenda bako bakkiriza nti waali
abajatuuka bapositinge va ku bino mbu ebyopositinga nti batunje ne batukubamu bajatuuka bapositinge nti bannange ekimala kimala bammeni tukolagane. Obucupa bwakasukiddwa era ng'abantu babadde batandise okubeera nga babukuba abo be batayagala oba oli awo, era newabeerawo okulabula MC yabadde alabulawo ti bannange mulekerawo okuba obucupa, mulekerawo okuba obucupa, ti security egenda kubibakolako. Mulekerawo Brad, nja kulagira bakujjewo, nkiddamu nja kulagira bakujjewo, bw'obadde okulira ekyo nja kulagira abasirikale bakujje. Muleke. Kakati olwo munnange tuddayo butereevu ku bannaffe Bebe Cool eyabadde yeegasse ne Fangon eya Alien Skin ne bamuwa obukuumi obutagambika, era nga Alien Skin amuwadde obukuumi, amuwadde eggaali ye, ne bayingirawo mu lubiri nga basuubira okuba nti munnange ebintu tebitambula bulungi, basuubira okuba nti abantu tebagenda kubayisa bulungi yadde n'akamu, naye naffe tugenda kubakolako effujjo eritagambika, bajja kukinyumya. Bwe batyo Bebe Cool bamuwadde eggaali, bagambye nti eggaali yabadde ekulemberwamu Aluna Mubiru n'omuvubuka omulala mwerabidde gwe bagamba owakabye ennyo mu ggaali mbu ono abadde nga ggala basereebu bangi nnyo wano Uganda bye tuyita basereebu. Mu ggaali mbu abadde kwegamba awa obukuumi abayimbi bangi nnyo era nti muzibu nnyo. Kati eggaali eyo yabaddewo ng'etegekeddwa Aluna Mubiru mbu naye wakabi nnyo mu kutambuza omukono mbu mu ggaali, badde sikimanyi ekyo, naye nga naye yabaddewo butereevu. Kati Bebe Cool agenda okuyimba. Bebe Cool musajja wattu agenda ku stage okuyimba, abantu balaga nti gwe waggwako byoyimba tetubinyumirwa, tetwagala, neyeefunuggula n'azina amazina gonna, naye nga buteerere. Ajjukira nti King Saha ye yabadde avaawo, yabadde abantu abayimusizza ne Bebe Cool musajja wattu ng'ate abantu basanyuka, ng'abantu tebasanyuka, ng'ayimbira bwereere. Era yalaze nti yazze ne Fangon kubanga olwedda agyogerako Fangon naye ng'eye ate akukalinga akatwa kakasuka mu bantu, abantu nga tebamulabawo era nga batunuulira bali mu kwenunira ice cream waabwe. Abamu baatuse n'okugamba nti yazze ayambadde red asobole okwetaasa kwegamba yeefaananyirize endowooza z'abantu, naye abantu nga bamutunuulira butunuulizi. Yalowoozezza nti abantu bajja kugamba ye Bobi Wine. Sebo yazze ayambadde red kuba kimanyi nti wayambalira kikale ekirala kyonna balina okumukuba obucupa. Kyokka abadde nga upcoming artist ng'abantu bonna tebafaayo, bamulaba bulabi, abalala babadde awo nga banuuna ice cream waabwe. Omuyimbi yali omunene, ali abamaanyi g'ensi batya amazima n'otuuka n'okwambala red. Newankubadde tebaamukubye bucupa, Bebe Cool tebaamukubye bucupa kubanga babadde n'eggaali bo bagiyeewo wansi awo wonna wansi wa stage ng'eri awo babadde basomye ddala bavubuka nga bangi nnyo, era nga bali ku stage balaba bulabi ani akasuka akacupa. King Saha nga amaze okuyimba yayimbye yakyamudde abantu kubanga abantu bakyamukidde ddala ne bamulagira ddala omukwano, era bw'atyo yagezezzaako okubanga alaga ebiri wakati we ne Bebe Cool. Bebe Cool babadde wali eggaali nga weeri nnyo emulinze tikale vaayo tukukoleko nga bwe bakoze ku Palaso, naye bw'atyo bwe yavuddeyo yafunye engeri gye yeemuludde era bw'atyo n'amalamu, naye nga okusinziira ku byabaddewo nti Bebe Cool baamusizza nnyo era okusobola kuyaswadde.
Bebe Cool ali ku stage akayimba enyimba zilinganga 3 kisa Yesu amedolagama kati ngenda ku stage amanyidde ansanze nga nze nina okuyimba nanyingira kati ngenda ku stage mucyankalanyizaawo ate sikite nekomawo buto ate tunebatandika kwegayira King Sir ate tukikole ekyo genda kukola kigenda kubeera kibinagama nedda azze bulungi nnyo ansanze nze nina okugenda ku stage anyingiridde kakati nangenda ku stage mucyankalanyi era nadde bayiwa security buto batuse ne ku extent ereta eyabadde adumidde poliisi ey'omunkuuka yazze nga alina okudumira poliisi n'abituukamu n'agamba babawuusa mugende ku madaala agasookerako awansi muzeewo poliisi temumukkiriza kulinnyayo nga saha abemeddeko agamba ngenda musange ku stage kataatawo ne tubeeraawo nawe naye awo kati olaba nga wolaba ku stage kugundi awo nga saha ayagala kulinnya stage agamba agendaga kati mundeke ngendeyo akasajja ako kepankapanka njagala nkalageko live ku stage amanye kyankoze tomanyi kyabaddeawo kati awo nakasiza nti kituufu security esobola okubeerawo esobola okubanga ebikozesa byonna ebirina naye muganda wange bano abaana ba ghetto baasukka akati no munnange bimala okumaliriza Bebe Cool ayimba bamugirako sound bamala omugirako sound addako Bebe Cool amala asiibula aba ku stage ng'eggaali ye kati yonna yakoze ekintu kino oyo naye yeetaaga kusabira eggulu lyetaaga kumuweereza ku message kubanga ayinza obutalira kaakati Bebe Cool aba yakava ku stage bwati sahaddako abadde kamuse kabadde nno kamuse anti abantu nga bankutegeeza nti bano babadde beetegese nnyo era Gagame ne Fangoni babadde kimu bonna bagasse wamu amaanyi bajje basobole okubeera nga munnange beetaakuluza ku bantu be basuubira okuba nti babadde bagenda kubalaga obukyayi obutagambika. Alien Skin yaze n'ayimba ng'ayambadde ebyambalo ebitategeereka nga omulaba akutte ng'obuti okuli akaliko okuli biki omuntu omu kye yatukakasiza n'atugamba nti munnange Alien Skin mbu ago gabadde maanyi gaddogo yagambye gabadde gabachwezi mbu agabadde gamuwa obukuumi mbu nga tulina kyoyinza kukolawo mu ngeri yonna oyazza akutte ebintu ebyekirogo ku stage naye munnange emivuyo gyatandikidde awo egy'amaanyi Alien Skin bw'atyo ndowooza bwe ku stage ne wabaawo abagezaako kubeera nga bamukuba obucupa era eggaali ye bwetyo yabadde mu bantu n'etandika okukyankalanya abantu ne batandika okukuba abantu ne banyaga obusimu ne bakola buli kimu eky'effujjo bwe kiwandibadde olowoozaako ne bakyankalanya buli kimu munnange era okukakana security yafunye obuzibu bw'amaanyi nnyo naye ekimu ku bintu bye nasinza okubeera nga neewuunya nti abategese ebivvulu bino obwedda balaba abantu abali ku mbiranye tulaba King Saha yasooseewo Bebe Cool najja ne Alien Skin naye bwe gwabadde era neewalala yonna gye baagenze obwedda babategeka bwe batyo nti Palaso yasooseewo kati ate oluvannyuma Alien Skin naye ng'alina okujja kati eggaali ye ng'erina okusalako stage era mu kitundu ekirala gye babadde gyabadde miranga gyennyini Palaso baamulumbye ku stage n'agezaako kubanga naye abalabaawo nga n'abantu bagamba temujja tuleetera ffujjo lyammwe wano
naye nga buteerere. Bali eniskini bagala tuchankalanya naye tebajja fula. Kwe. Obalaba bagala chankalanya. Yimba! Laba mukwana abantu bano bagala chankalanya. Eno ba. Kwe temulwanira wano kwe. Talwanira boss wa Falistine. Akano tujja bakuba bagala lwana naffe bagenda wulira leero bagala lwana wana abaana bali ene naye bajja wulira leero wulira omukwano tule live omanyi bagala kyakalanya omuyimbi amala yimba ku banyoko bwe bityo bwe lyabadde era lyabadde effujjo lyennyini nti kugambye effujjo lyabadde ettegeki nga bazze balyetegekedde nti bagenda kubba abantu bagenda kukuba abantu bannaalumanya ne bassaalumanya era wawulidde awo nga Palaso kigamba okuba nti baamukubye n'adduka n'ayingira mu mmotoka ne batandika okukuba n'abantu olwo naye ne bakuba eggaali ye kubanga yabadde naye n'abantu abamukuba ababodegaadi be munnange omukono gwe gutyo ne gukola ki ne gwaka. Alien Skin ne gaaliyo mugenda kutta wano omuntu. Alien Skin alumbye Palaso ne gaali ye. Palaso ng'ali ku stage ali mu kuyimba ku show ya Crystal Panda Empire Festival. Amulumbye ku stage, bamulumbye ku stage ng'akyayimba nga baagala muwalulayo. Security neetaasa tebakomye ku ekyo. Bw'avudde ku stage ne bamulumba ne wansi ne batandika omukuba ebikonde ne gaali. Sooka olabe. Alien Skin, this is too much for you guy. Zengamba kino kisuse. Alien Skin amanya amemanye olugero lw'Abaganda bana ya Alien Skin ndoza mulaba ate mu abantu ba bulijjo mu basupporting Alien Skin mu mugendo muletere bizibu kati njagala ombulire mwaka akavuyo singa muvaamu omuntu nga bulijjo tayagala Palaso n'aleeta ennyondo oba ekibaawo oba ekiti n'akimukuba ku mutwe Palaso n'afa. Alien Skin oba ogenda kulagawo njagala just imagine nga bw'obadde okoloba abatabani obo balagira ne bakola ebintu ebyo botoyiza kunga ntisigwa abalagira singa muvaamu omuntu omu n'akubanga Palaso ekiti oba n'amukubanga ejjinja oba buloka ku mutwe Palaso n'afa nga kati singa bamukubye n'afa oba ogenda kulagawa
obadde okimanyi nti babagenda kukulumba ewaawo bawokyewo na waggwewo obadde okimanyi nti singa palasa afa balinza okukwata ne bakusiba labira ku kino ekyabawo recently oyinza okuba nga sigwe wakuba naye ngaegaaliyo kubanga gwe komanda okitegeera palasa ayogeredde ne ku stage nga mumulumbyewo n'abaga bannange mutandise kukola wano fujjo ebintu bwe byaggwa njagala okkirize Alien Skin Palaso yakuwa amasanyalaze Katonda aba yakuyisiza omukisa mu Palaso n'akukubamu empi Allah n'akuwa omukisa n'oyitawo tokitwala ate tokiremezaamu kuba kati omusajja ayinza okufa abo abasajja Palaso tomanyi byakozesa oba naye tamanyi gwe nawe byokozesa nze ngamba temwetaaga kubeera mu bino bintu birina kuggwa failure to do that mukimanye essaawa yona omuntu agenda kufa essaawa yona oba omuntu agenda kweyambisa chance eyo ng'akimanyi nti Alien Skin buli wosanga Palaso oyagala omukube oba oyagala egaaliyo balwane agyeyambise nga alina kyayagala okukola Palaso akimukole image yo yegenda okusigalamu ekyo ekifaananyi Alien Skin nkuyise emirundi emeka